Ebyo byongedde okuzuuka ku musajja yategerekese eri akanyankole yasangiddwa nga afudde olunaku olw'eggulo ku kyalo Buye Kikumbi mu disitulikiti y'e Mityana. Eggulire lino twali kulaze nga batuuze bategeeza nga omusajja ono bwe yagenda yeewaana nga bwe yali awaabidde abaali banyigidde emivyo gy'okulonda kyokka baagenze okukya ng'omulambo gwe guli ku ttale. Tulowooza nti abo bennyini ababadde bamutumye okugenda okusuulayo obululu bayinza okuba nga bwe bamutuusizzaako kino kubanga yasussizza nnyo wolokoso. Abadde muntu mulamu era ng'omulimu gwe ng'atunda amazzi ku mikolo mu bafiirwa. Poliisi eggulo oluvannyuma lw'okutwala omulambo yatandise okunoonyereza era bw'etyo byezudde ebyanjudde. Omwogezi wa poliisi mu Amara Region Lameka Kigozi akakasizza nti ebyakazuulibwawo biraga nti omugenzi yafudde mwenge gwe yanywedde omungi nga mukudde awaka yabuliddwa ekkubo n'ayita mu nnimiro gye yagwiridde ku jjinja n'akubawo omutwe. Okufa kw'ono okusinga tukuteeka ku ttamiiro eryasusse kuba abamumanyi batukakasizza nti ono akenge kabadde kamusingira kumpi buli kimu. Kyokka abooluganda bwe bazuuse nga bavudde mu disitulikiti y'e Mitoma era nga basoose kugenda ku kyalo gye yafiiridde gye bavudde okugenda ku poliisi nga bakakasizza nti omugenzi muntu waabwe. Kyokka nga omu ku bo ategeeza nti omugenzi yandiba nga yakuba bukubu ejjinja nga teyagudde bugwi. Obadde bagamba nti yandiba yakubye omutwe ku jjinja naye kyegenda okulaba nti bwe yandikubye omutwe ku jjinja ate omusaayi tugwandizewa mabega. Abasawo bamaze okwekebejja omulambo abooluganda bagututte Mitoma okuziikibwa. Bo abavubuka b'e NRM Ghetto Structures e Lubaga beekokodde abakulu mu kibiina ky'e NRM we balumiriza okubalemesa obuwanguzi mu kulonda okwabaddewo. Bakulembeddwamu Nakalema Jackie yavuganyiza n'awangulwa mu kifo kya ssentebe Roseyo okusatu Namirembe Bakuli ng'ono alumiriza ssentebe NRM mu kitundu ekyo Lubama Patrick Senvewo okwekobaana n'abakuumaddembe ne babayisa bubi wadde nga bino Senvewo abisambaze. Yeyaze n'ekuuma akalulu mu kifo ky'abantu ba bulijjo ne tutuuka okubala akalulu ne batugoba ku polling centers nga tetusobola nakwerwanako ne DRA foomu zonna ne bazitubbako ab'amagye. Tetwategedde bululu bwe twafunye, tetwategedde biki bye twalonze, bataddeko security y'amaanyi eri n'eri nga teri n'omu ayingira okuggyako bo be baagala okulonda. Bano babadde n'ebipande bya X-ray byasabye General Damulira abatwala okutuusa ensonga zaabwe wa pulezidenti abasalire ku magezi. Bamukubye mu kalulu lyamenyeseemu era ogiraba eggumba lyamenyeseemu emirundi ebiri naye ng'ebyo tebyakoleddwa muntu wa kyalo nti twadde tulwanagana n'ab'ekyalo. Military police ye yavuddeyo n'ekuba omwana ono. Munyisenyi mu Kikajjo zone naye abavubuka beemulukunyiza ku mivuyo egyabadde mu kulonda. Babikappe bamenye tubasaba tulina obunyivu bazunguwavu batubye 11 basoose ne balangirira Bakomereza Shabani owa NRM wezatuse mu ssaawa emu ey'ekiro results ne zikyuka. Kyokka munene UP Sulaiman Basudde eyawangudde asambaza ebyokwenyigira mivuyo. Nze buli candidate wange owa National Unity Platform namuwanguza kati nze nsobola ntya okuwanguza bali ate nze nannyini esiwangula. Luka Kajiri ne David Sekayombya ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.